sikusaba nti omwana oba musasulire rent oba ki bwe nali nkutata sente zange ngula ennyumba sakugambako yadde n'ekikumi nakikwata bukwasi n'ekikola nenkwata omwana ne muteeka n'omukozi mu nnyumba kuba nina okuyiribwa okunoonya sente. Mugamba omwana wange nti omwana abadde ku bawalabu naye olunaku olwo wankozesa mwali abasajja 7 ne mugamba era tanywa amazzi kaye bino njogera mazima. Ebya Ssaabavulu Bajjo events bibi. Omukyala gwe yazaalako omwana ono omukyala yeeyita Nash yamuzaalako omwana mbu omukyala ye bw'alumiriza agamba nti Bajjo yamuzaalako omwana wabula kati emyaka giwera ddala 5 omwana aba akuze. Kitegeezebwa nti okuva yamuzaalako omwana Bajjo yaganira ddala okuwa omukyala ono obuyambi ng'ekibuuzo kyebuuzibwa lwaki yagana okulabirira omwana we nsonga ki ezaabaawo Bajjo atuuke okwegana omusaayi gwe. Omanyi abantu bangi buli muntu azaala omwana n'amulekera omukyala gy'aba muzadde naye omusajja alina obuvunaanyizibwa afaayo nnyo okumanya n'agamba omukyala bw'omusaayi gwange ngwagala nja kulabirira omwana oyo. Kigambibwa nti ye Bajjo yasula obuvunaanyizibwa. Ono omukyala olwatadde amawulire gano n'agateeka ku social media ng'avuddeyo mbu ayagala kuswaza Bajjo mu bantu osanga anaafuna obwenkanya ng'abantu bategedde ensonga zino. Bajjo taludde naye avudde azze okwanukula omukyala ono alumiriza agamba nti ye ne bwe banaaba bakebedde DNA nga kikakasibwa nti omukyala oyo omwana gw'alina ddala wa Bajjo agamba si mwetegefu kulabirira mwana oyo. Ensonga kinno ezigana Bajjo okulabirira omwana we. Ye agamba nti omukyala gwe yazaalako omwana omukyala yali yeeryamu ndowooza okweryamu abakulu mu kitegeera. Agamba nti ye teyamanya kuba lwasisinkana omukyala yamubulira lwatu n'amugamba nze neeryamu naye mbadde njagala tubeeko kye twekolerawo ng'abantu abakulu. Bw'atyo omusajja wattu n'agwa mu mukwano nga ye alowooza ffaani we azze kumuwagira bano ab'ebivvulu nti olwokuba Bajjo mutegesi wa bivvulu ate n'omukyala gwafunye amusanze mu kivvulu ndowooza be bamu abo abajja nga beetega basereebu. Bw'atyo omusajja wattu nga batta kyama gye buli eno omusajja bamugamba omwana wuwo wabula yagamba nti ne bw'anaazuulwa ng'omwana wange sirina budde kugenda kulabirira mwana wo lwa nsonga emu omuntu eyeeryamu sisobola kumuzaalamu mwana n'embeera naye olwo omwana munnyonnyole kinti maama we ali ludda wa ye mirimu ki gy'akola. Awo nno we tutuuse olwaleero gy'atuwuliriza ababiri bano nga batabuka olw'omwana. Mbadde nsaba ssebo it's either otwale omwana wo ate osasule sente zange kimbadde nsaba sigenda kubeerawo ku pressure olina okusasula kino ababbi bayimanyi obunkeke bwe tubeerako wano eno. Omwezi nekujja ng'olina bili ya milioni nga 10 milioni 7 gwalina zisasulira abaana balina okulya omukozi ayagala sente n'oganda ddala oleeta yadde n'ekikumi. Obudde buno business yange is down because obadde ogyewolamu business eri down n'omuntu ne waba ayise wakaliga ku branch yange eri awo wakaliga omuntu bw'ayitawo asobola okugamba nti nashi business ebadde ki business yabaki because nsaba sente zange an agreement nti ogenda sasula sente ezo n'ogana ne weefuula ukadde okunvuma onvuma okufa obufi. Lulino nalingira nenkuddamu kati sikyasobola kwanyisiganya bigambo naawe. Of recent nali e Uganda lwe bali bagenda okutta ebyo byayiculi era n'osaba sente zange immediate nga zimpeko ziri ku simu ngenda zigwa mu dakiika nga 3 wena ddamu okusaba sente nagamba tambula onviire atandika okunvuma va ku simu yange. Omwana yeetaaga obuyambi talina buyambi alwala ogana omujjanjaba togula mmere togula mata ng'osobola oziwa ab'ebbali. My point is tandika olabirira omwana wo oba si kyekyo twala omwana wo ono omwana mulezi sina kyengenda mukozesa and then you pay my money back. Sagala kwogera bigambo bingi start from that iPhone 12 gyobadde okwata gye bakakubbako sakunyega ate nga ogatana okunyewolako sente zange soka ninewolako milioni zange 2 nogano zimpa nongosasudde amasannyalaze ninewolako milioni ya kitundu ezo nozisayininga with your friend Fredo nompromise nga bwonkola ekivulu ngenda kuwa sente nensirika wankola ebintu bingi nnyo paka bwe neegoba neŋŋamba kanzija edduka ku ofiisi yo awo ku kooti mwandabanga nga ndi ku kooti nze nakeera ku makya neneegoba nga ntokyalinga aneewolako sente zange tazinziriza ampisaamu amaaso andeetera abakazi ab'enjawulo apretendinga n'akuzze ng'olwoddamu n'oyogera naye n'akulimba n'akusayiningisa kankole ku sente bwe ziti. I've cried for more than a year right now.
nakuza nakulimbalimba naku agreement puno ngenda kuwa sente bagenda kumpa sente government ejja kumpa sente gundi agenda kumpa sente wallahi ngenda kuwa sente kubanga mama we njagala mubalemu obuwumba tutu mpuliriza mwalabye gye mwe nakatambya akatambula bakatadde saawa 6 nga champion gudo yakamala concert ye era mwena abampuliza ku BTFM bana Uganda Harriet Sikini oyo mwale yatadde video eyo ye sponsor we alize kandi chokogera amazima omwana bamwita Nash yes yagula ticket za Harriet Sikini milioni ngammeka bwe twakoze live ne Abitex ne Kaya Wisdom ne tubuusa abantu omwana Nashiburo mukazi wa Abdumulasi akwana abayindi nabateka mu agula obuvubuko obuto nabuteka mu sente kadi zinamusanga ku Happy Boys namusanga nga atudde nga anywa bia we nansembere yansanga ntudde jali emyaka 5 emabega nansanga nga ntudde ndine mubala manyize mubala sibira na bakasi oyo kubatadde ka video sibira mwana njagala mmanyonyole kubanga bamanyi nti Bajjo Serebu njagala mutire erinya tala ekisi kikulu kunze kwana abasajja abatalabira abana ba kanso kamale police omuwala sala ku Happy Boys nga mweru muzimu nali manyi ali mweru ko original yannonya wendi wali amanyi alinga nagamba hai Bajjo hey, Bajjo, you are my celebrity. Simanyi fanya ngamba au rifani. Yaka ngetane mabega. Mugamba oh rifani wangu manyize bafani nabo sibalina ako buzibu. Ngajja atula. Ngamba Bajjo simanyi neria mugabo kweli amucheki. Andize ngosa lulindo abantu bakulu. Nangamba Bajjo neria amu. Nemugamba nanga kweli amuchitegeza Bajjo nkwagadde. Nze ntambula n'obukebera bwange. Babula HIV testing kits bula basirimu wa weeks bili babutunda ku lasenti no mukebera ne mukebera kali yaga na excitement nyingi nnyo bajja muwahaga haga yaleta obuzibu naga Bajjo ngenda fira mu kifuba kyo esani ngali mutta nange nengamba o Katonda byagabulya bana ku ne Katonda ngabudde omwalo omweru ngaze simanyi okweli amukitegeeza kirala kati munange malo kebera ngera ne muddwaliro mpuliriza nkubu kadi mande ngera ne muddwaliro nkebera omukazi nga mulamu filimu esoka yali mu motoka nyonyole ensi twasula ku lavanda ati zeyeka nnyo okwogera amazima nga tuvuga omukazi nga tugenda ku Lavanda Hotel nga tusulawo ekiro kiramba kumakyo omukazi nga ngamba mpa sente namugamba ate sente zaki tize nagambye neryamu naye nga sikutegeera nemugamba leta kuba endulu nenswalirawa nemugamba oyagala sente mmeka tinjagala kakadde nemugamba mama satambudde na sente zirabadde manyi olifani wange wampadde ebisobo byabwerere munanga wote ya Lavanda ne likodi gyeziri manyi nabaganda ngenda kwogera mazima bana abawala bajja ku social media ne baswaza abasajja lero ngenda baloge mnaku yabi bijja ne mission ndala nebeza katugenda tusumbwekaye munange nga tugenda ku Lavanda okuba kwa taina kusima mitwalo 15 kwa hoteli ya mitwalo 10 na ina mitwalo 15 kusimu nkuba ku washing be bampereze mitwalo ameka nanga nengeri gyo bikozo obulungi nkosa lulimi lwa kintu kikulu engeri gyo omyenga nakati kati mbadde wa mitwalo 5 mpe mitwalo ameka asante bana mwaliza kati maina mu kadima ndeko je kunjina tombuze leka maleyo kadima leka maleyo leka jagala bawuliriza basalewo oyino omwana mukyalo soko leka njogerati kadima bakuguze kati munange ngamugamba agamba mama sina sente mitwalo 3 jinjo nangamba nandi kukubidde ndulu wano ne bakwamba kati ngomukazi twegatta January addamu okungamba nti nzadde omwana wo December ngogamba ye ningamba olubuto kiro omwaka omulamba mugamba omwana wange nti omwana abadde ku bawalabu ne olunaku olwo wankozesa mwali abasajja 7 ne mugamba era tajwa mazika ye bino jogera mazima ate ze sirimba ne mugamba mwali abasajja 7 koze nti ye twali 7 ne mugamba ne kati nakakasanga nti omwana oyo wange nti omwana nagenza okulaba nga go wasembeyo okunteekamu oya saka sibwendi bino njogera mazima yali ngamba go wasembeyo okukola ekyo tukitegedde tokiddammu okutegera ne mugamba kakati omukazi amanya ddi taata w'omwana omutuufu ne mugamba kwata omwana oyo mutwalire Abitex yankolera DNA nakwata omusaayi gwange guli awo kwemubyeni buli mwana gwenzaala kibabe abalongo ogenda kwemubyeni omusaayi gwange okukola ki omwana yagana otwalayo omwana ku DNA kati mawulira mwala yagano kakati lwaki njogera ebigambo bino njagala kulaga nti Harriet Sikini tonsobola mweno filimu ze nanyini show
Newe mwegatta musoko sika kadima. Nti hali ya disiki newe mwegatta mwenna. Newe mwegatta social media mwenna nze bampita bajjo. Ndi one man standing te munsobola. Munango omwana nga mugamba leto omwana kadima totunula yo. Ngamba omwana leto omwana. Omukazi bamukole DNA. Nagenda okuddamu omulaba ng'afumbiddwa Abdulmulasi. Eyo ne case story nange mbadde nkugamba nagenda okuddamu omulaba ng'afumbiddwa Abdulmulasi. Tumubuuze kino etegeeza omukazi abantu agatu yagaana okutwala omwana omukazi yagaana otwala omwana ku DNA kati bwe yajja namugamba ofumbiddwa namugamba ko kano kasitole nkakuwa nangamba kakati nze njagala kupangisa wali ku maduuka g'emakindi nemugamba nze business njawula Wampuli akaye, nemba ngenda kuwa eduka, ngenda kusasula emyezi emeka. Ebiri. Naye kati banga erisigadde ogenda kukola ki? Kwesa. Omukazi yabeera emyezi munanga tampa rent. Yasenguka kiro. Kakati yagezi n'agamba bajje mubanja million nnya. Njagala omukazi okadima ono serious note. Alete endagaano nga erampadde ku ssente. Kati okadima to papa. Bino bye ngamba. Njagala omukazi oyo ne serious manyi baganda bamanyira abantu. Njagala omukazi oyo alete endagaano nga yali ampoze ku ssente. Njagala nkubulira amazima. Tugende maso hivyo zino. Bagenda maso. Ndikusaidia mukazi baba. Bwe twala kusaidia mukazi. Ndikusaidia mukazi. Katono nyo kadima. Kasoka njogere. Ngendo okula omukazi afumbiddwa Abdulmulasi. Neke iza akimanyi. Abdulmulasi ngamba hanze nalya sister w'omukulu. Uyabadde muyambi. Toli kumpewu. Toli kumpewu. TikTok sebo. TikTok njaga togere ebitonga bibiri. Munango omukazi ngagende wa Abdulmulasi ngayita case bali bino biwale ebiryamu ebyagala amanya nti wenali pira kale abantu bagenda kumpa attention nengo onakulwajjo eyamukozeseza ensobi yabadali etwanga nakusino bangamba akwana ali eti kati babadde bagala diversion y'okudo era yensonga lwaki video bazitadde sawa mukaaga zebbajo ndi wanumani ame kumanya njagala atuddeyo kumboka ngamba abantu bano batadde video ezo nga baagala abantu badde ku diversion y'omwana kumbe tuleme omukazi amaze emyaka 5 kadima kanzijemu ne kooti